Yes, katondayo kutawaana na data. Waliwo kampuni emu yakoze VPN esinga okuba ey'omutawaana nga bayise mu Jinja Media TV tusobole okuba ntubalangira app yaabwe oba ka VPN kaabwe. Ka VPN akamu k'obwo obulisinga okutambula speed ku social media. Bangi bakafunye naddala ab'oku Telegram channel yaffe ya Jinja Media TV. Babadde balaajana nga bakaba nga bagamba nti no movies z'oku Telegram zitwala data mungi nnyo. Naye abamu bagamba kyasolovingibwa right now bali kufuna ekyennyini kye babadde basuubira. Naawe atannabakafuna bagambye kali ku mutwalo gumu oteekako 10 olugjayo. Namba eyo eyita ku screen yennyini eyo gy'osobola okukozesa oba n'ogenda mu search engine eziti mu description ya video eno n'osobola okuba nti olaba namba eyo esobola okutuusa ka movie kano mu bujjuvu oba ka VPN kano. Ogenda ku WhatsApp, ekola ku WhatsApp okusinga wokuba bakukwata bati ogenda ku WhatsApp n'oteekamu ekigambo ekigamba VPN. Bagenda kukolako VPN ogifunireyo ku WhatsApp ng'eri set. Weewala okuba nti osasula data omungi ennyo n'okuba nti ospendinga sente nnyingi nnyo ku data n'emikutu emirala egijjudde. Obeere naawe omu ku abo bagamba nti tova ku kitimba, tava ku WhatsApp, tava ku YouTube, ku Instagram, Twitter n'emikutu emirala. TikTok mwana wattu oba okoneddemu bogenda kiryalinga tebula simu tebula kika kya device yonna kasita gwobeera na ssente kyokka mutwalo gumu 410 ozisindika ku eyo namba bati osooka ba contacting ebiseera ebisinga babeera ne babawakingako abantu bangi. Ogenda gisanga agenda okukwata kennyini CEO wa Jinja Media TV gw'ogenda okuba nti osinkana ku WhatsApp group. Osobola okuba nti oyogera naye bulungi ne mutegeeragana ne mukolagana deal ya VPN eno osobola okuba nti weerabirako. Tusobole okuwagira kubanga eno kampuni yatuukiridde negamba nti waaw mutulangireko tusobole okuba nti naffe VPN yaffe eyitamu. Naye VPN yezimu ekirungi kyayo terina limiti. Tegamba nti oba okozeseeko ssaawa 2 tegaba GB ekola daily osobola ogikozesa omwezi mulamba